Abantu 15 be bafiiridde mu muliro okutte ekizimbe ekisulwamu ekisangibwa mu Nanjing e China. Kigambibwa nti omuliro gwatandise mu kiro eky'Olwokutaano era nga gwatandikidde ku mwaliriro ogusooka. Okunoonya abalumiziddwa kukyagenda mu maaso. Abantu 44 be basindikiddwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi era nga emmotoka ebiwerako ddala 25 ebisindikiddwa okubeera nga bizikiriza omuliro. Omuliro wamu n'ebintu ebirala ebigwa bitalaze nga okubumbuluka kw'ettaka by'ebimu ku ebyo ebizze bibaawo ennyo mu ggwanga lya China era nga obulamu bw'abantu bangi bulugendeddemu. Oluvannyuma lw'omuliro okutta abantu 39 omwezi oguwedde mu masekkati ga Xinyu mu China, Pulezidenti wa China Xi Jinping yasaba wateekebwewo amaanyi okusobola okulaba nga bakola ku bintu ebigwa bitalaze era bino yabyogera nga omuliro era gumaze okutta abaana 13 we gwakwata ekisulo mwe baali basula mu kabuga ka Henan mu masekkati ga China. Kinajjukirwa nti mu mwezi gwa Novemba era abantu 26 ye bafiira mu muliro ogwakwata ofisi ya Eco Company esangibwa mu mambuka ga kabuga Tianzi. Mu mwezi gwa Oktoba abantu 31 be bafiira mu kubwatuka okwali ku restaurant esangibwa mu masekkati g'obugwanjuba bwa Nizhia.